tuba ne program eno Ettaka yennyaffe. Ettaka yennyaffe kutusibwako ekitongole kya Buganda Land Board, ekitongole kya Bwakabaka kivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka naye kirina ate abakugu abakola ku nsonga ez'enjawulo, kirina abasaveya, kirina babituta abapunta, kirina bannamateeka, kirina abasobola okuyamba okukola ku ttaka lyo. Wayagala biwandiiko, oyagala kukuyamba biwandiiko ng'ekyapa, oyagala kukuyamba oba oliawo okuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo. Ate mulimu n'okutaawula enkayana, abantu abalina enkayana ez'enjawulo ku ttaka, era Buganda Land Board esobola okuba ng'ekuyamba ng'ekuwa abantu abo ne bakuyamba. Ekigendererwa ekisinga okubeera ekikulu ekya programu eno kwe kusomesa Abannayuganda bongere okuyiga ensonga z'ettaka. Tulabye nga obutabanguko bungi obuli mu maka, obuli mu bitongole ebyenjawulo, obuli mu societies ez'enjawulo bungi buli ku ttaka, naye ng'ate ekisinga okubeera ekibi nti oluusi wabaawo obutamanya ngeri ki gye bayinza kugonjoolamu butakkaanya obwo. Ekyo nno kijja Ssaabasajja bwe yatulagira nti mugende maaso nga Buganda Land Board ne Terefayina okusomesa abantu bange, era nabwe ekito kye tukola. Tuli mu kiragiro kya Ssaabasajja tusomesa abantu be ensonga ezikwata ku ttaka. Olunaku olwaleero nsazeewo okuleeta Omupunta olw'ensonga nti ensonga nyingi ezibaddewo nga abapunta baloopebwa nti balina ebintu bye bakola ebitasaanye, oba oliawo muli olukujjukujju olw'okubba abantu abalina ettaka n'emisango egiruusi egitwalibwa mu kkooti kwesengana nga mwalimu ensobi y'Omupunta. Naye ng'ate bulijjo tutegeeza abantu nti weetaaga okukozesa Omupunta okusobola okulaba nti ogonjoola ensobi ezo. Kivaawa okuba nti embeera bwetyo bweri. Olunaku olwaleero ndeese omu ku bapunta gwengenda okusaba nti atweyanjulire ate era tutandike emboozi ekwata ku bupunta. Sebo, nsanyusa okulaba ku Terefayina yaffe. Sebo, nange nsanyusa obbasanga. Neebaza abatulaba, abantu Ssaabasajja Kabaka, kulaba nti bettanidde TV eno esomesa ensonga eyigiriza abantu ne bafunamu, ate buli omu n'aba ng'aganyulwamu. Amannya nze Musubula Edward nga ndi musaveya omukugu omutendeke. Wewa mukulu Musubula Edward, oli musaveya omukugu era omutendeke. Ntegeerera kuki omusaveya omukugu era omutendeke? Omusaveya omukugu oba omutendeke tugambye tulina engeri bbiri. Ensonga esooka, omusaveya ono kyakola alina okuba nga akitegeera. Ekirala, omusaveya ono olina okuba nga olina kw'omutresingira. Ffe abasaveya mu ngeri yaffe tetutambula nnyo na biwandiiko, naye ate ne bwe najja ne nkugamba nti ndi musaveya kigambo bugambo, naye tulina ekitongole ekitutwala ffe ng'abasaveya mu ggwanga lino eno ekiyitibwa Institute of Surveyors in Uganda. Kyekitongole kiri gyesitalinga buli musaveya yenna ali qualified, alina ebitabo nga ne byakola abitegeera. Omuntu yenna nga alina omusaveya gw'alina, obanga yandiyagadde okusooka okumanya nti ddala kituufu y'ono, omanya osooka n'okeberako mu ekyo ekitongole, oba osobola okwebuuzaako ekitongole ekituligesitalinga. Y'engeri emu esooka. Engeri endala, omusaveya ono omutendeke bintu bingi byasobola okuyambamu. Asobola okuwa advice mu mulimu gw'oba oleese, akunnyonnyola nti oba oyinza ogamba nti njagala nkole boundary opening eno, male okwerula empenda, male nsaleesalemu bupuloti nti naye enguudo njagala za mita 2 oba 3. Ono omusaveya omutendeke aba akimanyi kubanga abeera updated n'amateeka ga gavumenti amapya n'amakadde, aba updated ne Ministry ya Lands kikyeyagala, ate abeera updated ne regulations eza district ettaka mwe liri. Tekati bw'ojja oyinza okujja n'ekirowoozo kyo naye nga mu butuufu mu tteeka tekikola. Ono omusaveya omukugu omutendeke kiba gyali okukunnyonnyola gwe nga kirayantu era gwayagaliza ekituufu kuba aba akimanyi. Kubanga bw'atakikola ekyo kiba kigenda kukositinga mu maaso, nti aba alina okuwa advice ebeera esaanidde mu ekyo ekiseera. Akuyambako ku bintu ebimu by'oba tomanyi n'abikutegeeza, ate naawe weeyongera okubeera updated naawe n'onnyonnyola omulala. Tafa bufi kukukolera mulimu n'agulekaawo, wabula afuba okulaba nti akuwabula kubanga bakirayanti baffe ajja nga alina ye kyalina mu mutwe gwe oba kyayagala. Noyinza okuba nga kyoyagala tekikola mu mateeka, ate ettaka n'amateeka tebyawukana. Nze omusaveya ajja kujja nkukolera ekyoyagala, enkyo ogenda kusanga looya nga akuloopa.
kati fe abasaveya era tubaako neyo knowledge ey'amateeka kino bw'okikola bagenda kuwawaabira kino na kino na kino akunnyonnyola tafa ku ssente kuba jajja abamu bayinza okugamba nti asijja munyola bwe nabimugamba mwe mutagenda gumpa naye omusaveya omukugu omutendeke afa ku ki kyakola kubanga alina okukuuma ekikye lino ettaka alikolako leero enkya ogenda ditunda bali omuntu omulala era atamuleete adde mu nsobi gy'aba yakola bw'aba teyagitereezera ku ggwe kati omusaveya omukugu ye akunnyonnyola kiva eri gy'oli n'ogamba omuntu ono kyannyonnyodde kituufu nno anyambye n'otamugyako bujja mulimu n'ogamba ono byakola sibyagala naye n'omanya nti akuwabudde ekikuyamba. Nalabako sinaliyo ng'omuntu bapunse kutiro kupunta ne baawulawula mu poloti naye nga tezirina makubo batuuka okugenda okufuna ekyapa ne babagamba nti temusobola kufunawo kyapa lwansonga ekkubo lye mulinawo tono ng'oli agamba naye omusaveya yajja n'akebera so nti oyo yajja n'akebera ayinza okuba teyakolanga musaveya mukugu bw'alina kukola. Omusaveya oyo yajja teyakolanga musaveya omukugu bw'alina okukola era kyandibanga naye obukugu bwe nabwo butankanibwa kubanga abasaveya buli muntu gwe basanga obanga alina byamanyi ku ttaka obanga asobola okukwata olukoba n'asika bakitwala nti musaveya naye obusaveya kisukkakaawo omusaveya amanya nti kirayanti wange kiki mwetaaza abantu bangi babasanga kati nze omusaveya mbako n'abaana benkola nabo oyo omwana bwenkola naye okumala emyaka 2-3 ebintu ebisinga babitegedde ababikutte abasobola okukwata ne mashini naye nabako byapiikinga naye tekimufuula musaveya ne baba bimanyi supporting staff ayambako naye nga si musaveya kubanga egyo emirimu egimu ojja gisanganga omulimu gw'ogenda okukolako gwetaaga okugenda mu kkooti ow'obujulizi okitegeera bw'oba otaaga kugenda okuwa mu kkooti okuwa obujulizi ono gw'okozesezza ISU temumanyi onfuna tasobola kugendayo kubanga talina namba eri babaako identification gye bakuwa okitegeera nti kati nze eri nina bye bampaayo nze onnoonyeza kuki kati nze nga Musuubula Edward mbaye amanya gange gabayo enamba yange ey'essimu oba erina kubeera bubeezi nabyo mu mutwe kati nze enamba yange ey'essimu eri 0703-94-84-33 bw'obanga olina erinnya mwena n'ennamba Musuubula Edward n'ennamba y'essimu ogitegedde 0703-94-84-33 ogenda bugenzi walete nga weebuuza nina particulars zino n'omuntu mumungulireko n'erinnya lye omumanyi okitegeera bwe baŋŋamba nti tumumanyi era akola naffe awo mmanya nnyina omusaveya awo mmanya olina omusaveya omutuufu era akolera ekituukiridde nti bwe mba nakozesa omusaveya atali mutuufu ne tugenda mu nkaayana n'abantu be tuli nabo ne tuka n'okugenda mu kkooti bw'esoma lipooti ez'ekibanja kyaffe oba ettaka lyaffe nesinkana nga omusaveya gwe nakozesa si musaveya mukugu ebyo tebikkiriza ogenze nawala ku lipooti okugituukako bw'ogenda mu kkooti kye basooka okubuuza oli musaveya ali registered nti ye tuwe ku biraga baloya baneeno nfuna omukisa mungi mbeera y'okko nabo mu makooti bw'atuula bw'ati maaso g'omulamuzi omulamuzi kyasooka omubuuza kati bo bakiyisa mu judiciary osooka kuteekawo practicing certificate okitegeera kati naffe eno yesu otuteeyo lipooti yo naye otuukiridde ebiwandiiko bye wali kati omuntu waffe owa wansi gwe twagala okuyamba okunnyonnyola aleme kugwa mu double costs bw'ona ogendayo ne bawonga omusaveya wo tatuukiridde ebintu tebagenda nabiyitamu bagenda kugamba naye ofune omusaveya ali registered mujja kudda akuwa lipooti okole ki kubanga kitegeeza ki ono omuntu omukugu batwala nti byakola byebyo bituukiridde si byakujingirira bw'ogenda okunoonya omusaveya omutuufu n'akimanya nti olina misango gya kooti n'alyoka akuleega akasimbi so ku ntandikwa ate nga ne mukusooka akasimbi ako wakasasula oli n'akalya okitegeera ate era n'ekirala nti ne bwabeera nga abikoze nti biyinza obba nti oba kale yabipafectinga bulungi omukisa gwe ne gumukwatirayo yesi bituufu naye era tasobola kuyimirira mu kkooti si buli omuntu asobola okugendayo etteeka zzibu nnyo bw'oba ng'ogenda kujja kuwolereza ng'omusaveya omukugu eyakebeera ettaka
oteka kubanga oli qualified okuyimirirayo. Oli qualified mu ekyo. So si buli muntu yenna. Si buli muntu yenna. Bano abalala abantu balala yena asobola okujja n'agamba nti ye kale twalaba baleeta abasaveya naye ebyava ku ground nti nakizuula ettaka lyono lyayingira mu lyono mita 2 ne bwobeera mutuufu naye nga toli mukugu toli registered totuukiridde oba totuukiridde kuwa bujulizi obwo obwesigaliza kiraya nti ono loosi kijagenda okusanga kuddayo kunoonya mulala ate agenda mukyajinga kinene kuba ekisooka yakwatagana n'abafere tutera bayita abafere oba abatatwala profession yaabwe nga ekyomugaso kubanga okumala okusoma tugende ye Makerere ne tusoma ne tufulumayo n'ebiwandiiko naye okutuukirira nti ekyo kyovuddeyo nakyo naye osobola okikola obaako institution endala z'oyitamu tulina kye tuyita CPD continuous professional development ogifunira wagwe atali mu ISU ogijjawa twewa amagezi tekinologi agenda akyuka twatandikira mu nkoba na mmeeza twali tumanyi luli nti omuntu atajja waliwo oguntu guno gulinga kamera abantu batambala nagwo okugenda okupima ng'atagulina ogamba si musaveya mutuufu ng'ogamba temusaveya mutuufu naye kati tukijjeewo kubanga nayo tekinologi yakosanga nnyo abantu baffe oyo okutunulamu abantu abasinga gwe bamanyi nti otunulamu bwoti bwe manzize ku nnimiro eyo ku ground nga na tekinologi eyo kitegeeza bwe nsangako olusuku lw'amatooke oba lwa kasooli oba lwa muwogo nina oddutema sobola okulengera gye ndaba so tekinologi twalabanga ekyo kikosinga nnyo abantu baffe tekinologi netugenda nga tumugjawo yasigala nnyo mu nguudo mu construction eyo gyali naye waneeno okupima boundaries tulina tekinologi ali latest owa RTK GPS otambula butambuzi kasita ofuna woyita ng'ogira kujjako nga gwe kiraya nti gwe ogambye nti waneeno bantemerewo oluwenda olulaga ddala ki ekitwawula okitegeera kubanga era n'ebyo bikola neiba alina okubeerawo byebyo ebiraga saveyo omukugu akugamba nti neiba ono ajje tukole bineeno kubanga bw'amulekayo n'atamuleeta kikyogenda okusinga byokoze leero neiba enkya bwana gyendagamba bino sibikkiriza saaliwo nange nandireese owange tulina kye tuyita joint surveys itukkiriziganya okitegeera kubanga ffe era bakira nti abamu ajja nga ayagala okola ekyayagala naye kyosanze ku ground kyogenda nakyo jjukira obeera n'ekyapa ekyapa ekiraga ebyakolebwa obeera ne ground mwenyonyola bwenyonyozi ng'abasaveya naye kati oli bw'ofuna saveya omulala n'atakuwa magezi ago advise eyo jjukira gwe oba togiyina bambi katono yakuwa advise eyo nti ono neiba abeerewo noono abeerewo tukole kinene kino nga tukikola mulundi gutya kubanga bw'olemererwa agenda kugamba asibitegedde ddayo leeta owuwo nange ndeeta owange ate no nagenda kukyajingako ka extra cost okudda wadde nti yabeera yazze naye yakoze omulimu naye olwokuba nti yakwadde advise awo omusaveya bw'ajja ewange kiki ekiyinza okunnyamba nze ng'omuntu ayagala omusaveya okuteekawo enkolagana ennungi wakati wange naye era biki ebyo ebikolebwa bitalina kubuusibwa maaso nga tugenda okutandikawo enkolagana wakati wange n'omusaveya agenda okunkolera omulimu enkolagana ayo ng'enaazimbibwa wakati nuwo n'omusaveya osooka konfaminga gwe nninayo oyo mutuufu nga bwatugambye luli bw'omala ekyo kikonfaminga nti gwe nnina mutuufu naawe wandiyagadde okubeera n'abalungi ofuna engeri gy'omukwatamu ekisooka omulimu gwe bw'omuleetedde at least mugenda mu kiwandiiko ne mukola agreement kubanga kiraya nti agenda n'aleeta saveya n'amugamba njagala ontereeze lino ettaka lyange naye tamuwadde kulitereeza mu ngeri ki ayinza omuyita nga kuliko ab'ebibanja okitegeera ayinza omuyita nga ayagala kuzimbako namugambye bugambi njagala kukola ki kulintereereza kakati ono kiraya nti ayagala ozimbe kolagana eno alina okunyonyola saveya particularly ki kyenjagala onkolere njagala okole boundary opening njagala ompimira ab'ebibanja bange bonna manye buli omu alina bunene ki era ttaka kiri ensigazaawo ompe n'amagezi nyinza kuteesa ntya nabo twegule oba tugabane ki ekinaateekawo enkolagana kubanga omusaveeyo omutuufu alina okubeera n'ezo skills negotiation skills eziyamba ezitabaganya ow'ekibanja n'ow'ettaka walabye basiba beetemaatema naye ng'omanyi kwekiva naye kiraya nti talina ayagala alumba abatuuze ab'ebibanja abakwate nga bw'ayagala so kati waliwo n'etteeka eri protectinga ow'ekibanja ate waliwo n'etteeka eri protectinga nannyini ttaka kati omusaveeya tuba n'eyo knowledge
omuntu abatukira abaana yono inagamba nti bana ab'ebibanja obamanyi nti yes abamu bamanyi abamu sibamanyi nti kale ne bwoba tobamanyi bamazeewo emyaka basusse emyaka 10 babaddewo etteeka liba recognizinga kitegeeza togenda bagoba bugobi tula butuuzi nabo mulabe muteese neegula nkuwaddeko ekemu nange ntutekeemu nze nkuwadde ekyapa kyo oba nze oba owekibanja agambe naye kazange 2 njagala kwegula ebyo mu ndagaano eno eteekebwawo ng'olesa omusaveya woyo oyagala akuyambe biteekebwe mu agreement kubanga abasinga kalowooza tasaveya n'agamba nti kale guno omulimu ojja kumpa miliyoni 2.2 nga te ye kyalowoozezza agenda kukola bukozi boundary opening oba n'okuwa ekyapa naye nga te naawe olina ebyo byokola ki byolowoozezza ebiri mu ezo ssente bwakugamba nyongeramu ku kasente te abasaveya tekati bafuuse bayaayi oli mubbi twakirizaganya lwaki tewaliwo kiwandiiko so kyekiwandiiko kiyamba kinyonyola emirimu emeka kirambika emirimu gy'ogenda okukola gikomawa mu bino eno mwegyo emirimu era n'ekirala nti era omusaveya ono asobola okuwa amagezi oyinza okuleeta omusaveya nagamba nti njagala ontereeze balina ab'ebibanja njagala mbawule ku ttaka lyange walino njagala ntuuzeewo ekizimbe oba bwekino bwekiti njagala kuzimbawo mizigo naye nga wogamba omusaveya wogenda okuzimba emizigo ekisooka luyinza obanga na lusozi oba kaserengeto okitegeera oba nga lulimuko olwa swamp musenyusenyu bumba kisenyisenyi omusaveya oyo aba neyo knowledge advice gyakuwa nti waneno katebezeba nti kisenyisenyi agamba waneno ekizimbe tekisobola tuulawo kyoyagala bwe kinaba kyakutuulawo kigenda kubeerawo kaseera katono guno musenyu lino bbumba ettaka libeera likka obuzito bw'ekizimbe bunene kibeera kigenda kukka okitegeera era saveya ono y'omu asobola okugira nti bwe tubanga lusozi nagamba nti bw'obanga waneno kaserengeto bw'obanga waneno weeyagala okuteeka ekizimbe kinene olina okusooka olevolingewo ogenda kuleeta zigguleeda ettaka lino lyogenda okugyawo bwe kibanga kaserenga lusozi olina okugyawo ettaka bwe kibanga kiko ogenda kunoonya ettaka gy'olijja ezo costs agezaako zikutunuzaamu olowooze nti sente z'ogenda okwongera okuteeka waneeno tewandizinvestinzemu awantu awalala tractor z'ogenda okupangisa zijje zisimire nene ettaka ne gy'ogenda okuliyiwa cost eyo bw'ogibala abalamu oyinza osanga ng'ate ekugulira ettaka ewalala thani okwesiba kuli neeno eritali suitable kutuuzaawo project. So omusaveya akuyambako ku bintu bingi singa oba omwebuuzizaako akadde si kangu nnyo naye kyenjagala ndoza tukyafuna yakadde tukole series zino ez'abasaveya tutuuke n'okutuuka ku ground ku ttaka nga mukola omuntu asobola okulaba engeri gye musobola okutambuzaamu omulimu guno. Waliwo ensonga enkulu ennyo eriwo ensangi zino eriwo ku kugamba nti abasaveya abamu bwe bajja baagala nnyo ettaka okusinga ssente kiva ku kyekyo omusaveya okwagala ettaka okusinga ssente ekisooka kiyinza okuva ku nzikiriziganya yammwe mwe babiri kiri kye twayogeddeko kyekibagatta wabayo eyo bakirayanti n'agamba nti nze nina ettaka lyange naye oba sirina biwandiiko kuba njagala nfuneko ebyapa naye sirina ssente onfuna n'atuukirira saveya amuwabulemu saveya ayinza omugamba nti tolina ssente abamu babeera established abamu nga balina amakampuni balina ssente n'agamba nti kale tukkiriziganye ku mirimu gye ngenda okukolera bwenti ne bwenti ojja kumpaako ka percentage bwe kati ku ttaka yogenda okunza kuba nze ntaddemu cash gwe tolina cash tolina ssente kati bw'ateekamu kati ate abantu abamu wano mu kuteeseganya kitera okwanguwa nate gye kiggwera nga omulimu guwedde ate abamu bakira nti alabanga ono saveya akoze ki amubba oba atutte ekinene kiri ekiwandiiko kiraga nti kibeera nakyo nikikikiriziganyako nemuddukanya emirimu amanya agange nze Musubula Edward manyi bingi ebisigaddeyo bingi ebibuuzo ebiri eyo mu bantu baffe naye omuntu yenna yenna abanga alina ekibuuzo asobola okuntuukirira ennamba yange eri 0703 9684 33 okubako netwongera okuwayamu netwewa amagezi n'ebirala. Weewaawo omukulu Musubula bw'atyo bw'atunyonnyodde musaveya ali mu kitongole kiri ekya ISU ekivunaanyizibwa ku basaveya mu ggwanga lyattu Uganda era muwandiise yagamba nti weetaaga omusaveya